Yo, this is from Pantilla in the danger. Kati omuzadde we n'anoonya essomero ery'omulembe kankwanjulira Smile Africa Junior School nga nno lisangibwa ekyanjale ku luguudo oluva e Masaka ngudde ekyotera ku kkubo kwennyini. Smile Africa Junior School lirina ebyetaagisa byonna omwana okusoma nga litwala abaana okuva ku bebi okutuukira ddala ku P7 ab'ekisulo ko n'abava ewaka kompawundi yaabwe nga zi bulungi ebyokuzanyisa by'abaana weebiri ng'era ly'essomero erisoose mu Gweta Masaka okuba ne swimming pool ku ssomero lirina UNEB center number era abaana bakolerawo ebigezo so nga lyawandiikibwa ne minisitule y'ebyenjigiriza. Leeta omwana okusoma erigenda omubangula. Essomero lyonga bwolirabyawo enjogereza weno ligaba half bursaries mu second term gye tugenda okutandika. Leeta omwana wo munange abeere nga teyeewangulira ku bursary gwayagala okumanya byonna ebisingawo jangu buzizi mu box yange era kubanga te nkutotolera buli kimu ate nga bakugamba nti n'abaana babankuba kyeyo babasigaza mu biseera ebya holiday so tojja kubeera mweraliikirivu nti ate holiday tuusa omwana wange alaga waki ekiddako munange babeera nga ate bamusigaza ddala bulungi okutuusa gweroga nti agendeko kakati wagundi oba kakati nkomyewo kamutwale kupija omulungi omwagala koli beera nga te ojje kumidekera nga nkwebaza nti obalire ddala kubanga ogiriko era kubanga te nkutusaako amawulire gaffe okuva mu nsonda ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda era kubanga atandikala omukyala wanyiddwa nga Bade Black. Yes, omukyalo no avuddeyo ng'ali obuwuka eri abakyala bataagala kukola naye ng'entabwe yavuddeko mukyala w'omugenzi mukyala Kirumira. Jjukira nti navaayo ne kutusaako eggulire ly'omukyalo oyo okubanga agamba nti ayagala buyambi omwana alwala okuva omugenzi we yafa gavumenti teyamufaako ali awo abafamire tebamufuddeeko Sezara ne Nazaala abooluganda abakona ab'emikwano beesuddeyo gwaki gwa Nagamba. Kakati nawo Bad Black we yajja obusungu n'avaayo nabeera nga ate ayambalira omukyalo no. I'm going to try to be brave and kind and tough at some time. So eno message egenda eri abakyala era ng'ensonga lwaki nkoze video eno olwa mukyala wa mugenzi Kirumira gye nalabye. Maama, eno message esinge okwata ku ggwe n'abakyala abali mu kikula kyo. I was so surprised. Gwe wayogedde mbu Sezaalawo Nazaalawo ab'ekika tebakuwa buyambi bwa mwana. Maama, oli mulema. Nze we nakuliranga mamange yatundanga manda na nnyanya ng'afuba okulaba tubaddewo tutya. Guno omulembe abakyala temukyayagala kukola. Ogenda otya ku TV n'otandika okukaaba nti weetaaga buyambi bw'omukazi atali mulema. Buli mukazi nyongero bajjukiza nti gwe bw'onoolindanga abasajja bakuwa ebintu eby'obwerere yemmwe be bajja ku buliri ne batikako bajja bammwe ne babazinira okwo. Situka mu comfort zone mugende munoonye emirimu. Emirimu egiba gibuze mugende mutunda obusolo bwammwe. Bwe biba biganye mudde mu kyalo mulime. Temumalaako bantu mirembe. Omuntu atali mulema okeera otya n'ogenda ku TV n'otambula buli wamu n'okaaba amaziga. Olw'omwana omu ababiri abasatu tuli mu baana bana tubalabiridde nga bakomando. Abakyala b'omulembe guno buli kimu mugenda ne mubeera eyo n'obeera ng'omusajja yakuwasa ne weerabira n'okukola ne weerabira omugaso gwo. And you forget that nothing lasts forever. Muyimuke mugende mukole temumalaako bantu mirembe. Abakyala mugende mukole. Mumbeera yonzikiriza nkutusseko omukyala yali mukyala wa munnaffe Jordan Kawesi omuzannyi wa sinema akuzanyira mu aromantic naye nga okusinziira ku bize bibeerawo ne byetuze tugoberera byonna biraga nti omukyala ono yayawukana n'omwami we wabula nga ate bayawukanira balina baby girl. Yes, kakati omukyala ono yavudde n'agenda maaso okuba nga ate akola video ng'atabukidde abasajja abataagala kuweerera baana wabula ne badda ku mpuno ne beemisa era nga kambo muzibu wabula nga abasinga obungi bagamba ati wabula mukyala weewummuze bamukomeredde simanyi lwaki tebasaidinze naye ku mulundi guno bagamba mbu centers n'obusobozi abulina lwaki tagenda maaso okuba nga atalabirira ki omwana we ne bamukalakata naye kasooke nkweko ku bigambo bye ate oluvannyuma tweyongereyo. Mwe basajja mmwe abatalabirira baana tubalinze mu bukadde. Mwe muli embizzi
bakusaba fees osokola manya nti walidde embizi ffe katulabirira abaana baffe katubaweerere basome katubakolere pulaani babere ne future ennungi mwe muzina abakazi mubawe ssente ze mwandiwaddemu abaana bammwe fees naye mbakakasa abo abakazi bamuli okuzina essaawa eno ababalemesa n'okulabirira abaana bammwe mu bukadde tebagenda kubaayo mujja kakkana mulidde doodo ssaawa eno mugira muli embizi nze kambabuulire basajja ate abasajja mwerabira naye mu bukadde mwerabidde nti twetaaga abaana nze nninza omuntu alisinikira ebinnyo ajja okujja ng'asimba ebinnyo ng'akubira omwana wange essimu omanyi mu abasajja mmwe muli basiru ne bw'oba tewalabirira mwana omwesibako mu bukulu nninza ajja okwesiba ku wange gwendi okulabirira gwenteekamu ssente gwentutte ku masomero ag'ebbeeyi omusabe ekyokulya mukwano tujja kuvaawo bubi wadde ndiba mukadde tubalinze musinikire ku baana baffe ebinnyo nga mukaddiye mwembwa mmwe buli single mother wenna gy'oliguma weerera omwana w'ombugubi saba katonda buli lunaku akuwa ekyokulya akuwe ne fizo otwala omwana wo mu ssomero eddungi kati zino embwa z'abasajja tuzirinde mu bukadde tubalinze mu koona muze mbabuulira ate nninze embwa enasinikira ku mwana wange ebinnyo mumanyi okubalaga nga bakuze ono muwala wange ono mwana wange nze tolagangayo owange kisiraani nagawa ate ne kati nze tewabawe embwa eyogera ku mwana wange kuba tewali amuweera fees. Ku nsonga eyo siku zaako mukono wuno omusajja okuva mu ggwanga erya Ghana yayingidde mu kitabo ky'ebyewunyo oluvannyuma lw'okuhaginga oba okuwa emiti haga egiwerako ddala 115 mu ssaawa emu bwete. Jjukira no mu Uganda tuyina omuwala eyayingira mu kitabo ekyo oluvannyuma lw'okuba nga ate ahaginga emiti gino okumala essaawa empanvu. Okiwulidde ekintu ekyo ate nga ye pastor okuva mu ggwanga erya Nigeria yagenda maaso okuba nga ate aprofesayinga nti munnange ng'ennaku z'omwezi 25 April ensegera kubanga ate ezikirira wabula essaawa ezo zatuuse oba olunaku olwatuuse ensi nesigala ng'eyimiridde nga tezikiridde kaakati ne batandika okuba nga ate bamukonjera okuva mu nsi ye n'abategeeza nti bannange mukye mulina omumanya we namala okulaba okulabisibwako nayingira mu kusaba n'okusiiba okumala ennaku 21 y'ensonga lwaki ensi teyakoze kye teyazikiridde. Mukama yawulira essaala zange kaspeedi wekaba waggulu nnyo omulungi nja kusaba onsonyiwe naye ng'ate amawulire gaba mayitirivu y'ensonga lwaki mbeera nsambyasambyako kansubire nti onoobitegeera naye ga y'omukyala amanyiddwa nga Donzera ayongera okuba nga teyeeraliikiriza abagoberezi be olw'ebifaananyi bino ebipya byabawo ennaku zino kakati naye tuwaddeyo ebirala nga bwatyo bwafaanana naye nga ba media inlaws abamwagala ennyo bagamba bannange ki ekirya Doni waffe abamuli okumpi mu munoonyerezeeko mumanye ki ekitwala Doni ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Malaika ng'abadde akukolera n'omukulu amanyiddwa nga Olanya wali eri ku Capital FM bwatyo munnange yakwitinze era ng'ategeezezza nti bannange emyaka gibadde 5 bweddu nga mpeereza Capital FM naye nkikomeza wano oba nkigadde naye nga nze bwe mummanyi Malaika wammwe musuubire okundaba ku TV yammwe essaawa yonna oba okumpulira ku radio emu essaawa yonna. Ate ye mukyala amanyiddwa nga Premwa Simwe Yasengono yali mukyala wa Alex Mujanji wadde ng'ensonga z'amadwasi bali tebanaba kuba nga tebazitongoza. Omukyala ono yasa agaliwo gagamba mbu beeswa mpata n'omukrono gym instructor era nga y'omu kuba instructor abakyasimidde ddala okubeera abakabi wano mu ggwanga ly'e Uganda mu magye ag'ebbeeye mbu okusinziira ku babalaba oluwulira lugambo luli muki mu nkuubo okusinziira ku babalaba bakubyemu dda stamp bagamba nti ababiri bano bandibanga balina enkolagana ey'omuggundu. Jjukira nti ye ne Alex Mujanji ebintu bizze nga bibeera biti naye nga kyolina omanya nti byaggwawo dda tewakyali muki mu Herbetina so ndowooza agezaako munange kubanga ate naye yeesanyusa essayidi eno ne tolo fine dark skinned boy yo concert y'omukulu amanyiddwa nga Rage weenatuukira we zitaba sitante nga weewaawo omukwano tubadde tuli awo mwana muwala amanyiddwa nga Omega yes bw'atyo n'avaayo n'alangirira nti naye alina concert ku date yemu ne Rage gy'akola ki gy'alina era nga concert eno agitutte ishaka eyo naye nga atejjukira nti Rage nga yakavaayo kubanga ate alangira nga bagenda okukola concert ejja kubeera Lugogo. Omukyalo ono yavaayo n'ategeeza eggwanga nga Rage
bapapyemu okubanga agenda Lugogo nti yandifunyeyoko ekifo ekitonotono n'atapapira bisaawe ebyo binene webityo omukyalo ono mu ngeri yemu agenze munange Ishake n'ategeeza abantu nti aludde okuba ku muziki aludde okubalabako so kasalawo abeere ng'ate abawana date gyalonze ye ya Reginga 10 May okiwulidde ekintu ekyo kaakati no bangi bavudde ne babeera ng'ate bamwambalira ne bagamba ati naye mukazi gwe okujjako okubeera n'omutima omubi lwaki olonze ku lunaku lwennyini munno lwaliyo ng'ate okimanyi yataddewo bbaasi ezirina okujja abantu eyo Busheni mu West ye Ishaka Embararawa zibeere ng'ate zisomba abantu zibaleete no kaakati oyagala abantu baleme kulinnya bbaasi nga bagamba nti baate babeere nga bajjawo wabula oyina efutwa omukyalo n'avuddeyo naye n'abambalira n'agamba nti wabula nammwe mulabika temusiima nze gwe mulaba n'akayimba ku konsati za Regi eyo mu West eziwerako ddala 3 ezamuddiringano ate nga nyimbira bwerere tampa yadde 10 nga nyimba lwakuba nti munange kyali wange kakati kana akatono kano kesigenze ku konsati ye ate nentekayo ku lunaku lwaliko kyemulaba nti nno kinene nnyo ekyo munanga kinene nnyo n'abagamba nti ne show yeno konsati yeno nini gyayina nagipositinze dda nagiranzeranze dda kiki mwagala bantu mwe banange Omega mukambwe naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Waikibenda agamba nti ebyongo bitadde bbali nze Omega mulabamu interest ali singo oba nedda omukyala n'amugamba nti munange the door is open you're free to enter anytime you feel like okiwulidde ekintu ekyo so Waikibenda akayagala kuba matooke Yenna kangu byayongedde okulumya abatalinyanga ku nnyonyi ejjukira nti omukyalo n'oluvannyuma lw'okozesa Emirates first class ng'agenda Dubai bw'atyo yakomawo emigugu nga gimubuzeeko era munange n'avaayo n'alaga nga bali disappointed kakati emigugu gyakomyewo ate n'akyusa olulimi kati awaana bawaane yabeebazizza n'agamba nti emigugu gye kakati agifunye n'agamba nti mwe mukola amannya ekyo nakyakoze ki akimaze kubanga alina erinnya emigugu gyamutuseeko mwe muli awo muvuma amaalo misinga migugu gye ku nnyonyi mwe muli awo mumisinga migugu mu kyalo okiwulidde ekintu ekyo Emabega kabo mwana muleza manyiddwa nga Zex Bilanjiranje yes yaliko ku interview emwawo yasinzira okubanga ate ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Unknown nga amugasebwamo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Zisabsolo gwe gwomanyingali ya voice okiwulidde ekintu ekyo n'ategeeza gwanga nti bano bye bayimba bakaba bukabi tebayimba mifo ky'okuyimba music inspiring abantu badda mu kuwoowola buwoowozi ng'agamba nti awo tewali talent yamu okiwulidde naye mwana mulenzi amanyiddwa Unknown yavuddeyo naye nagenda maaso okubanga te akomentinga ku nsonga eyo naga nti bwawulira natugamba okukaaba yaleekaana buleekaanyi mifo ky'okuyimba akuba bukubikerere naye agende maaso okubanga te ye yamba akole ku music weddaana okudda kufa abakaaba atuveeko atuleka atwesonyiwe ate nga ye mwana mulamanyiddwa nga Pia Pounds agamba nti bannange Eddie Kenzo ye role model we era ye buli kyakola asooka tunira Eddie Kenzo n'ennyimba zonna zafulumya oba zagenda oyimba nga tannaluba wammwe mu lulabo oba mu luwulirize kaluwa Eddie Kenzo wakuba mu stamp we baba ngalyoka ganti chiwedde oye tata gwakiriza mujukira ate Eddie Kenzo yakola chama nyonyo nyini ddala okulaba ngate omukyalo no Pia Pounds ensekola ki emutegeera so ne kulensonga yaganti oyo ye hero we bwekituuka mu music Bwetuda ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Proper Yesono yavuddeyo nga yemulugunya kuba producer abaagala abayimbi bano babeere nga tebabasasula extra ekitasaanidde agamba nti ate bo abayimbi ba playing a role nene nnyo eri ba producer first of all omuyimbi agenda wa producer ng'alina ssente ku kabina kubanga producer ta producingira luyimba bwereere okitegera meaning abamusasudde amukoledde oluyimba n'amusasula kakati tamanyi oba talaba nsonga lwaki producer agenda maaso okubanga ate ye promotingira ku luyimba lw'omuyimbi ate nga ye tasasudde muyimbi because this is business oba ntegedde how does the promoter kwe promotinga ku luyimba lw'omuyimbi okitegedde yes owulira nnyo ennyimba nga tulya Andre on the beat oba wulira nnyo ati ni pro because bitya ne sim producer obo bonna muzenga mbuwulira so obuntu obo ba producer wamala okukola oluyimba mwennyini akeeteramu agezeeko kubanga ate alaga abayimbi abalala nti akayimba ku kemuwulire yakatrendinga nze nakaproduce nze okiwulidde ekintu ng'ekyo kakati ono naye agamba nti ekintu ekyo tebabasasula ba producer okubanga ate bateekamu kubanga oluyimba lugoyinga viral ne bafuna ne bakasitoma abalala naye ate ba promoter balaga ba producer balaga nti bo be ba making omuyimbi era si basiimu kakati naye ku nsonga eyo abadde ateesa weba business promoter promoting nga n'omuyimbi wa promoting bonna ba promoting oluyimba kubanga bonna mwe bali mu luyimba olwo kansuubire nti ntegerekese bulungi ompulidde yes awo nje kubanga tena wo nkujjawo
Baby girl Shera Gashumba yes yavuddeyo bw'ati agamba nti aina interest mu muwala amanyiddwa nga mwene wa mami oluvannyuma lw'omuwulira ng'ayimba ne Mudra yagambye what kino ate takikkiriza akayimba kamnyumidde n'alabira ddala ng'omwana alina talanta era ng'agamba nti she's more than ready okuba nga ate ateekawo omugongo gwe mwene wa mami atambuliddeko munanga asobole okuba nga ate amulisa bw'ati ng'ekimuli ekito okitegedde jjukira nti omukyalo ono yakola ky'amaanyi nnyo mu kupushinga engoma ya Joshua Barak era nga Joshua Barak agamba nti anytime mugenda mulaba nga akuba ku Shera surprise ng'akabonero akalaga nti munange yakola ki yasiima era asiimira ddala. Twalabye Pauline Wamikuwine ng'atikiddwa yes message y'okumuyozayoza okuva eri bba yabadde bwetsa behind a successful man there is always a strong woman with noble character. Congratulations my loving love. The second one is done several to go webale kusoma mukwano yes nti emabega w'omusajja ow'enkizo wabeerayo omukyala ow'amaanyi okitegeera kakati nno mukyala mukwano kiravingo webale nnyo webalire ddala eno tugimaze ey'okubiri kakati tulindire ddala empitirivu nazo zikola ki zijja webale kusoma kakati obubaka buno bwakyankalanyizza ba media in-laws okugamba nti behind a successful man there is always a strong woman kyalumye bangi nga bagamba nti bannaye abasajja nga mwerabira mangu ffe tukulabye wano ng'okola ssente zo ng'ogaggawala ng'olina oli omukyotala. What happened to brown the thigh? What happened? Tebakitegeera era nga bali mu kuyomba naye nga ye bw'ati bwe yagambye jjukira nti ono ye mukyala gwe yasooka okwagala era ne bazaala ate ne baawukana kaakati mukyotala n'ajjaawo wakati era ne bazaala nadda so kino kiraga nti essaawa yonna omusajja yandiddayo waani ewa x anyways bwe bityo we biri naye ng'ate bwenkwongerayo mu maaso tuddako ku mulamu babe waliwo eno abamutadde kakati ku nningo omukyalo oyo gw'olaba ayogera byayogera sigenda biku playing labula ngenda bikugamba kubanga ayinamu music aifiya waati copyright yes yagenze maaso kubanga ate asaba babi n'amugamba nti munange maama byonna obikoze otuyigiriza kino na kino butya bakwata omusajja abaana ozadde lava enyumye naye kakati sweetheart ffe tubadde tusaba otuweeyoko bu business content kubanga nkulaba oli mukyala mukozi oli mukyala w'amaanyi teweewummuza bwe kituuka ku kukola okolera ddala jangu otusomeseeko kansubire nti babi omulanga anaaguulira najja n'asomesa abaana ob'obuwala butya we bayinza okwekuŋŋaanya ne batandika okuba nga ate bayoola omusimbi nga bakola mu maanyi gaabwe. Bwetuddayo mu mikolo gyaffe egya chairman Nyanze omukyala Evelyn Namulonda pose ezo zebadde akola n'essaawa eno zikyaliko question mark okuva mu social media in-laws era nga bamu baasabye Ssenkulu ono mbu oba oliawo agende mu maaso okubanga ate bakwasaganya ensonga ziri bakkaanye paka wali eri wokoze ki wootegedde naye ng'ate ye Nina Rose yavuddeyo oluvannyuma lw'okuyimba ko munange ng'agamba nti abakyala mbasaba twongere okwambala kala emmyufu oba giyite eya red ng'akabonero akalaga obutali mubativu kwebyo bye munyigirizibwamu ng'abakyala mu ggwanga lyaffe oba mu ggwanga lyettu Uganda era ng'agamba nti yabadde humbled nnyo era yabadde grateful nnyo okubanga yayimbidde His Excellency Bobi Wine okitegeera mukyala we Babitungo Kyagulanyi omukyala Irene Namatovu Geoffrey Kayemba bonna abo agamba nti munange yabadde grateful okubanga akola ki abayimbirako kansubire nti Nina Rose kyagerako mukitegedde ayagala mwambale kale emmyufu buli wembeera muzambala ennyo nga mu byonna mugezaako kulaga butali bumativu mu ebyo bye muyitamu ba bye muyisibwamu ng'abakyala mulage nti mukola ki munyigirizibwa. Naye nga ye omukulu Kyagulanyi Ssentamu yes gye bwakedde olunaku lwaleero yavuddeyo ng'agamba nti if God is on our side then who can be against us bw'atyo n'abaagaliza ki Sunday ennungi nti mukama waaba ku ludda lwaffe kakati ataani ayinza okugamba nti nedda yes ngenda kubaga ate mubawa yawa speech ku mikolo ogwa chairman Nyanzi n'abakubiriza mwenna okuwasa muve mu bintu by'okwebulankanya bw'oba otuse mu myaka egiwasawasa vakasabbuuni vakukulonderera wano na wali muwase bannange ate namwe be basaba obufumbo mufumbirwe ng'omusota tegunnakulumako muve ku bano nti nze omusota gwali gunumyeko yafumbirwako ne bitagenda bulungi bambi n'abuukayo so mufumbirwe bambi muwase abantu batya obufumbo muwase bakyala bammwe temugiriza abantu ate temugera na busosoze mu mawanga muze mukiraba nti etwavayo ka NUP kubanga ndi muganda Museveni ng'ayagala ekyo kibiina ky'Abaganda
asuubiza abantu bangi nnyo kakati ate bweyafuna abali mufe bakozesa ate bo ne bagamba ekibiina tekyagala baganda so Museveni ne badde bakozesa abali mufe sabamubagambire basooke beeteezi balondewo ekiringo kimu kye baba bakuzenzi ekirala muwase bannammwe kubanga kituweesa ekitiibwa tulina okuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekya Uganda empya zenga bagamba abakyala abo bamaanyi nnyo balina influence nnyo byetukola ne kirungi nnyo okuwa muno confidence waliwo ekintu kye bayita commitment ensi tegenda kwesiga emanyi nga temanyi nti waliyo omuntu omu akwesiga n'obulamu bwonna tosobola kusuubiza abantu nti ogenda kuyemerera ku nsonga nga tolinayo omuntu omu gwosobola kulemerako n'ogenda mu lujjudde n'ogenda mu maaso ga Katonda n'olayira tigenda kubeera n'omu manyi nti waliwo embeera y'ensimbi nange kegindi gye nayita maze ne mukyala wange ono tugenda myaka ebiri kakati kuba mu mwaka gwa 2022 twayagalanira temulinda kukola mpaka y'amajolobero g'ekikono nyanzi yakolamu so tolina kukola mpaka efaanana bweti no ne bwoba olinamu kati nga bwe tugenda okusala tuyite emikwano gyo tusisinkane kuba mu maaso ga Katonda embaga eringa y'amaanyi ng'eno eya nyanzi muwase bannammwe ekyo kijja tuyamba okuddamu ebibuuzo bingi nga tefulina na kye tukugende nze Museveni bw'akula omuntu agenda agambe abayobobi wayina abagira abategebiziyaga simuddamu amamugambisembero so kyemuba mukola tuddemu propaganda w'abantu gwe baleeta nabikolwa muwase bannammwe mubawe confidence ate n'ensi tugiwe confidence omulaba ngo tuyimiriddeko mutuufu naye tolinako engeri gyogenda kakasa bannaddiini abo nti byetwogera bituufu nga tosobola nakugenda mu maaso gaabwe n'okubibirairo ne muno kuno kakanjagala bagenda erimwenda mikwano gyange ate mumbeera eno gyetutambuliramu bakuwamba bakusiba bakutta betulina bwogenda waliwo mulenzi gwewadobeera naye wawaagwamala gwewadobeera naye infact fena NUP tulina n'ekirowoozo ekyokuteekawo mu maaso w'eddiini bafusoja bweyagadde nawe yagadde tugende mugereza okufukamiriza tunasalako egeyeteekawo ebyoma omuziki tetugwekubira tubeere serious ebage mungi tulizikolere maaso naye mulage banamwe confidence ekyo kiwuga tubanekola authority okugamba abaana baffe temugende mutakana nabanamwe nga temubalese bazadde kubamanya kubanga tulina okuvunaanyizibwa okulaga generation eddako ekituufu. Ensonga y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu okubanga ate alabikako mu kifaananyi n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya bwe yamukyalirako wali eri mu ddwaliro Kenya yasitujjukira bulungi nnyo ekifaananyi kino bangi tebaakisanyukira era kyabanyiza omukulu amanyiddwa nga Sendi y'omu ku bo n'abalala wabula ate waliwo avuddeyo kubanga ate abaanukula ku nsonga eno. Omuntu ali mu ddwaliro gavumenti emujjanjaba ate omujjayo mu mbeera eyo really that is inhuman. Sendi tewali Bobby kyagenda kukola nga tekiri calculated kyoba omanya is wise by far. Ssegirinya si wa bulijjo. Ssegirinya tagenda kufa nga nkoko. Ssegirinya si gwe. Ssegirinya is not Sendi. Kuba Sendi osobola okulwalira wiiki ne tutamanya ate ntaagala kumanya. Ochitegera, he's a leader. Ssegirinya has a full constituency that is following him, looking up to him as a leader. Ekiruma Ssegirinya si bulwadde nti bwa muntu ye ng'omuntu. Ssegirinya is suffering what we call a political disease. A political disease by a political government in power.
People have to see and have to know how bad the government is. Kino Bobby Kyabagamba nti alabisa ali mukulabisa. Bwe tomanyi makulu gacho sendi kati leka bamanya makulu gacho bakimanye. Ti omwana wa Ssegirinya oba abalonzi ba Ssegirinya singa balaba ku Ssegirinya embera gyalimu ne bamufutunulako, they will understand what we always talk about, a bad government. Tagenda mukwekeba mu kisenge bamujeyo nga awonye. Why? People have to see how bad the government is. Ssegirinya bamujeyo bamulaga abantu. Fena tukimanyi ti Ssegirinya yakyogera luno has been saying it loud and clear that he was poisoned. By who? People are suspecting that it is the government. So Bobby Wine move jakola nungi nnyo to show how bad these people are. Okubalaga engeri obubi gye balimu obubi. Singa Ssegirinya abadde yalwala bintu byo bayalwala sikoseruzi we bayalwala bikinga lyeyo, it is okay, don't show him to the public. But let us see what the government is doing to our own people. Natulide Ssegirinya Mukama Katonda wange. Abantu bano tugenda beta uluzaako tutya. How can you make somebody's son like that? Your sons, your daughters are busy enjoying the privileges of this country. But Ssegirinya is suffering, a local, a citizen, because of you, because of your decisions, simply because aina chayagala ku party yeggwanga lye kyotayagala abere nacho. Simply because of his good deeds. This is what Bobby is trying to show us, that the government is bad. Oyagala bamukweke mu kisenge bamujanjabe misenge Ssegirinya omuyise wa bulijjo. Sendi, sit down your small head, big head, and sit down your A and try to start analyzing things that suit your personality, not political things you cannot understand. You cannot go there. Biveko. Nemazima ddala bw'oba olabye ekifaananyi kya Ssegirinya n'ogamba owagira MK oba owagira taata we, oyina ekyamu ku bwongo. Bw'oba olabye ekifaananyi kino ky'olaba pulezidenti waffe ng'agenze leero n'avisitinga Ssegirinya e Nairobi, nga Ssegirinya ali mu condition eno, n'ogamba nti owagira gavumenti ya Museveni, gavumenti ewambye buli bwakabaka, obusoga, obuganda, obukyoli mwenna baabawamba, denyo oyina ekikutawaanya ku bwongo. Weetaaga mental check-up. Bw'oba olabye ekifaananyi kya Ssegirinya, omusajja eyakolanga ebirungi byokka, n'abyudinga amalwaliro, n'akola enguudo, musijja si kawempe wonna, buli wamu nga waali, nga gavumenti emutuusizza mu condition eno, that means you need a mental check-up. You need a mental check-up oba ogamba nti olabye ekifaananyi kino. Nga ssaawa zaakakati okyagamba MK Museveni must stay. As always, Sudiman. Bwentyo nyogera okubajukiza nti mugende wali eri ku Jovita Media mubeere nga te musubscribinga muyige n'okuyiga Mami Jovi nkulamusizaako munange kipenzi yasa atega nja kutumirako ku Nakimbugwe Mariam, ntumire ku Patricia Namutebi, ntumire ku Kiwule Stone, ntumire ku Nansubuga Sharifa, ntumire ku Shamsa Gray, ntumire ne ku Rachel Keisha. Yes, wawabwa nja kutumirako ku Winnie Kalisa munange mu United States of America, mchala kama mubwate nkutumideko nyonyine ddala baby gala, ntumireko kwane banaye muli bayitirivu, kantumireko ku muchala manyiddwa nga Sarah awo Omane baby gala nkulamusizaako nyonyine ddala ya ntumira ku Mama Dimpo munange se flight sayo nogera kubanga ate otonya mukama kulembere munaye mu lugendo ro ate ntumirako kwani omulala kantumire ku Naguja head gala ngakola omulimu gw'amaanyi tasima bulajiwa naye munange webale ku sharinga buli kaguddewo na sharinga takowa webale nnyo webalire ddala ya nja kutumirako kwali omulala omwami mubiru omwami amanyiddwa nga ntumirako ku mwanyinaze Alex awe UK munange nsimanyo nsimira ddala taata kantumirako ku mukulu waliwo omukulu gwe bange nti oyo nga ntumira nnyo naye munaye mtumira nnyo lwa nsonga era akola gy'amaanyi munange omukulu ali awo amanyiddwa nga Abdumajido Zinda. Yes, nkutumidde
ntumireko nnyo nnyini ddala yahaba okutumira bayitirivu naye nga kantumireko ne Robert Kata mutamugundi mu mwanyinaze oyo naye mutumiddeko nnyo ddala ayagala okutumira nja kutumira ekintu kyangu nnyo teekawo comment oge nti vivi ntumirako nja kutumira werinnya nja kubandirabye nja kuba nkutegedde ofuuka kipenza wedde emirimu mbadde pije okubanga tekuweereza kambagalize ekiro ekirungi amakyama mwami Godfrey ne mwami Geoffrey namwe mbalamusizaako waliwo ali e Rwanda waliwo ali UK kakati awo mubeere nga mwezuula Geoffrey Godfrey gwali e Rwanda gwali wa anyways mwebale nnyo mwebali ddala nsimanyo nsimira ddala mbeere bulungi ekiro ekirungi amakya amalungi okusinziira ku nsi mwoli atakuumira mpera asigale nga abankuumidde mweraba.